Dubai je mwepankira tubasinga sente tudde wakati tukyuse ebintu mustegera tukyuse ebintu naffe yes webale nnyo wama Maureen tuve mu byokwegumya tugende waffe tukyuse ebintu naffe tubagobe abagenda kujanga batwetya buddiru bwabwe simanyi bagala mafuta simanyi bagala gold you eat ina gold temulina era gold gwelina a protecting the economy yabwe ne sente yabwe bamujja mu East Africa Congo oshegera era mwawulidde ne report gye babayisizaako bakugamba okulwana obuyekera obadde bugenda maaso mu Sudan abo badde bamu kuba badde babusupportinga oshegera basobola okufuna gold tebalina fe tuyina waffe trillions and trillions of gold jali ewaffe kiki twetaaga just to kick Museveni's ass period wetumala omusamba akatofaani tugenda kubikola bano nabo tubafuutule okitegeera nekinsanyusizza naye tuve mu byokwegumya bannayuganda mukitegeera tubiveeko byokwegumya tugende tukole ebyaffe tubikole nyenaku z'omwezi 23 oba otya ekkomera totawaana ekkomera nabagamba tugenda dikozesanga battle front okulwanyisa Museveni ono manyi Museveni ono option gyasigaza yakututeeka mu makomera eyo nakugamba Museveni wetuli tasobola kutta muntu tasobola bino bikatemba ebyo yali akola nga ennaku z'omwezi byakola nga 18-19 byakomye omusango gwakkono ekyagudisizaawo mpayire eno kugiteeka wano ku mmeeza bamugamba kati tugitaddewo ddamu obikole ng'olwedda alina samonizize Museveni alina samoniziza ICC nkiddamu Museveni alina samoniziza ICC kati njagala tukole kyonna kyonna kye tugenda okukola nga munnayuganda tolinaamu kutya okitegeera nga tolinaamu kutya ebyo byali mu kukola ebyo Museveni atidde nnyo n'okusenga ffe abitidde mwalabye ono bagenda bakuge abantu well respect waliwo omwana wa chapati gwe batulaze waliwo ekya NRM kyamugenzeko nga kimugamba mbu simanyi tugenda kuwa butto tugenda kuwa endagaano tukisimanyi tugenda kuwa eŋŋaano tugenda kuwa buli kimu n'omunnyo oyongere capital mu business yo ffe kye twagala tuwe ID yo munnayuganda tosiriwala kuwayo national ID yo tokikola bagenda batambula kavidiyo ako ke batulaze kabadde kemakindye tosiriwala Museveni ono azenga atusiriwaza ebbanga lyonna. This is the time to end his madness. Yesawa. Nakugambye akalulu kyemubadde mutya temukitya. Uganda eyo giraba mumbuuza Starlink. Uganda connectinga ku Starlink. Okitegera? Uganda connectinga ku Starlink. Wabula tebannagirookinga simanyi kabadi kaliwo. Sikamanyi sinakategeera naye connectinga. Museveni tagenda kuttira muntu mu kizikiza. Mark my words. No tunabeera kalamoja wansi. Museveni talina gwagenda kuttanga tebamulaba. Yensonga lwaki n'obuyekera bonna n'obutujju obugenda maaso amala n'abikkiriza nti yabikoze. Mwali mulabeko Museveni ng'akoze obutujju ku bannansi n'amala n'abikkiriza. Lwaki kulu n'abikkiriza? Kubanga Uganda bagimonitoringa bagiraba buli kaseera nakugamba eyo Uganda si ya Museveni. Uganda eyo waliwo abagivunaanyizibwa kabagigabanako ekitundu ne bannansi kwebali. Ate saawa eno bakimanyi kati bannansi banyiivu ekimala bo babeera bafiirwa. Bano bemulaba bano waggulu bino ebitongole byentadde waggulu bifiirwa. Batulaga nti bagize kufandinga kalulu. Akalulu ke tugendamu kali funded by these fools. Naye bayina ebigendererwa byabwe be bafiirwa kubanga bakimanyi nti ffe bannansi tusobola okukyusa gavumenti wadde tebatuyambyeko kasita tukeera ku makya ne tugamba nti kaakati gwe Museveni tuviire ojja tuviira. Yensonga lwaki abala beetegane okwepositinga ne beepositinga kati nimudde ekulaga nti naffe mwetuli nnyo twagala transition eriwo ye peaceful. European Union yetandise okuba posta zaayo ekulaga nti naffe wetuli bannange mutulabiranga ddala. Bino bali mu kutwetega. Balimu beetega munaffe tubalabiranga ddala. Okitegeera? But remember we are dealing with hypocrites. Bano ba hypocrite naye nabagamba nze mbasobola tumanye ekyo bakola. Tujja bafukamiza bano. Temukitya. Mutegere ekintu ekyo. Temukitya. So, muna Uganda toddamu kukaayana na Nobert Mao waddembe okwogera byayagala ayogere nga wabyagala nga wewe bimusanyusa. Yes. Kubanga bigasa ye na family na bachali be bali ababbi byayogeddeko abatano. Fete bina bitugasiza. Muna Uganda fechape ekiriwo kibuli. Kunyiga. Ate kasatulaga ensiti kati yesawa. Yense eri kusaidia ffe. Bino ebitongole byonna bivuddeyo. Birwana. Biri naffe. Akalu kano kayinza obutatuuka mu 2026 ne tulayira mangu. Yes. Ne tulayira mangu. Nze nkugambe kasita nominating bwati.
nga kiwedde kasita amala okunominatinga nga kiwedde kati Museveni ekintu kyasobola okukola kiri ekintu kimu alwane nnyo alemese His Excellency Kyagulanyi okunominatinga naye senga amulemera kubanga nabagamba oyo fala abepankirako naye nze namuwa tasiki 2 talina gye yakozeeko neegi namugamba esooka waliwe baali ne Nobert Mao n'Empuuga nga balwana mutulondere mu parliament baleeta constitution simanyi baleeta constitution reforms ne muguni nabagamba mugireeto bamuli basajja kale mugiteekewo byabalema era mujjukire ne video kweziri kuno twazikola nembaga tugende tuekalakase ku X kubina ebitongole nembagamba Nobert Mao kale obamwewaga nti muli b'amaanyi n'Empuuga ne sente bazikuwadde ne livu bagikuwadde njagala etteeka erijjako abantu okulonda muliyise mu parliament kubanga parliament yiye yali asobola okukikola ne lwaki teyakikola Museveni abazannyirako kuba akimanyi temumanyi democracy temumumanyi okitegeera temumumanyi atako alina kunena bu revolution drafts bungi nnyo bubasiriwaza kati batugezaako kuba bikula maaso tubalage ekituufu nga bujjanga butandika okukuba emidomo ate ekintu wekibuka ku eyo stage tebukomawo kubagamba mubannange ate ekintu we are sorry wakati we nali mbagamba nti tutasobola kukiisa tukole bwe tuti revolution drafts bwali kuno bungi nga buleekaana yali iseri etteeka kyekyagaana eno chata ne tujja wano kukyokuyisa ekiteeka ky'omu parliament ekyo ekyababbi UPDF amendment bill nembagamba we tukola kino ne kino tekigenda kukola olw'ensonga democratic avenues zibeera tezigobereddwa lwaki simu atusibira ate ng'etteeka aliyina etteeka lyeyisa mu parliament era UPDF amendment bill lyamaanyi nnyo n'okusinga lino erya drill lwaki tatusibira mu liri nabagamba tasobola kutusibiramu eryo tteeka takisobola lwaki liri against the international charter called democracy because democracy and human rights falls under the docket of the UN charter under the universal declaration of human rights charter yenjogerako ochegera ensi yonna mwe bagifugira naye ffe ono omuyayi yakwata bakitaffe n'abasiba ekiwaanyi n'ayokata education system alaga nti ffe generation ejja tetumanya bintu bino naye abadde aliringa na generation ndala tusobodde obivumbula ne tubimanya nti n'akalulu ke tugendamu Museveni takayinaako maanyi n'ebbanga lyonna abadde nga takayinaako maanyi wabula abadde adiringa na bakyalibe thank God babasomedde awo nakugamba Museveni mwina profesa wa mono simanyi Pato Uganda oyo muntu gwensinga obutaagala lwaki yakyasinza okusiriwaza bannansi kuno kubanga abadde preaching ekintu nti Uganda is under military rule lwaki Nobert Mao ne mu speech eyaleero president gyakugambye akugambye badde batufugira mu kali akabinja akatono nakugambye ekintu bakita fake system fake opposition fake democratic system tosobola kutugamba nti oli mu military rule ate nga parliament weeri ng'ebiteeso by'onaaleeta obiyisa mu parliament tebeera military rule bakidiringa it deals with the decree kati osanga akawumba tutu nga katudde ku media kabaka kasanga Museveni watufugira mu military rule we are under captivity mukyawule ku rule basobola okuwamba naye nga simu bakufugira Uganda constitution yaffe empambe democracy waffe muwambe oshegera muwambe democracy waffe muwambe kati ffe tulina okumulwanirira tumujje mu buwambe tumweddize yensonga ki bwe tulwanira tosobola kulwanira kintu kitaliiwo tosobola olwanira otya ekintu ekitaliiwo kati kali akawumba tutu kajjanga kabagamba teriyo democracy munse Museveni atufugira muki atufugira mu military rule akatumba avaako twani nominatize bagundi candidate lwaki twali tuli kulutinga maje lwaki ate kakati essaawa eno tuli mu kuvetinga ba MPs oshegera lwaki tuvetinga ba MPs abagenda mu parliament oba tugamba muno democracy taliwo muna Uganda democracy mwali mu Uganda naye Museveni yamukweka yensonga wakine His Excellency Kyagulanyi ono tumala okukwata entebe bwetuti naye tulina omuteekako ekibuli kubanga omuntu ajanga demokrati wamala okutuuka mu ntebe n'akola ebibye Museveni ekyamutwala mu nsiko yabagamba nyenze kubaleetera democracy ow'ekimemmette yewe yatuuka n'akyaba nti democracy gwe twetaaga kutuwa fake fisadi democracy oyo waba Nobert Mao final akabinja mukalabye lwaki group Nobert Mao gyabadde asoma abadde asomera ba military generals nga bakatumba wamala yani tusomedde bakakoza mutale n'atusomera beerweru n'atusomera nti abo bagenda okubeerawo bashaping transition ya Uganda lwaki basomye bonna ba civilian ate nga bakulaga bebadde batambuza system Museveni mwatufugira lwaki asomye ba civilian akatumba avaako abakakyaza mujja tubuulya namwe gwe mukolera okitegeera
muna Uganda democracy wali mu Uganda naye ali mu kizikiza yensonga lwaki tumutaddeko bino zino organizations zino zemulaba zona ziraba democracy eno nimudi ekugamba interparty nimudi Netherlands Institute for Multi-Party Democracy. Uganda we are under multi-party dispensation. Kakati ate kali akatumba avuga kugamba tuli mu mitairu. Lwaki tegama muno organizations z'amaje? Oshegera, lwaki agamba muno organizations z'amaje? Eno European Union ekugamba they are advocating for democracy akole. Kitegeeza kyo already wali. Naye ona mutadde mu kizikiza, namubikaka ekizikiza. Kati fe banasi events zetukola, zibera zimujja mu kizikiza, netumuteeka mu light. Wobosika ekintu kyonna for example abavubi wobojja ekyenyanja mu mazzi ekyenyanja ogenda okasuka eddobo ekyenyanja obeera okimanyi ebyenyanja mu ebiri wabula ekyenyanja kino okukisiko kijja mu mazzi okiyete ku lukalu osobole okukirya oba okukifunamu ssente togenda kusinika busirisi mannyo mukyo kijje kiri eddobo lyakiryo ojokoki olina effort z'oteekamu ekyenyanja kino okukifunamu ssente ne wano twajja okulwanirira democracy ono mu Uganda under our guide under our vision nga tulwanirira democracy kubanga twali tukimanyi nti democracy mu Uganda waali naye mu kubeerawo okwe ono alina wamukwese nga ffe gye tulina okumusika oshegera nga gye tumulina okumusika bwekityo bwe kibeera naye senga tubadde mu mitairu tosobola kulowooza nakkalulu tokalowoozaako ekyo ekiri e Burkina Faso njagala nabo era mubuuza nnyo njagala woba olinnye kweyo pano kuba nze takyasobola kutuula nange tasobola woba olinnye ku pano kwali njagala omugambe tubuulire characteristics za military government zitubuulire njagala azikubuulire waba azimanyi okitegera kati obumwe obutumbavu bwa FDC obuli kuno obusiriwaza abantu okitegera you cannot fight for something that does not exist tasobola kirwanira tulwanirira kyaffe tulwanirira ddembe lyaffe kitegeeza kinti eddembe lyaffe weeriri waliwo aliyina tulina ddi mujjako okitegera then kiki tulina okutunulya yalijjawa yensonga lwaki tugenze mu foreign policies okitegera yensonga lwaki kubanga eddembe lino lye twagala Museveni is a signatory to the UN Charter. Museveni is a signatory to the American foreign policy in 1987 okitegera Uganda is a Commonwealth state. Commonwealth bakkiriza mu kimu democracy. Then bano tubabuuza akola bwati. Kati we twaba kutwa amavumba bye bino bye tulaba nkugambye bano bali mu meetings ne Museveni bazirimo. Bamugamba mukulu fere tugenda kufiirwa. Yensonga washindi mu dyebanga unaona mugiraba ebadde esirise. Naye kakati yeetandise okwetimba buyome bagaba bannange bana Uganda temunvaamu nange mwendi. Nange ndi mukulwana twaga peaceful transition. Nimudi weeri naye kugambe muna Uganda it is upon us. We have to kick Museveni's ass. And this time round bigenda kubeera birala mukko. Okitegera? Bigenda kubeera birala mukko. Si yatukola mu 2021. Mu 2021 yabitukola. Lwensonga sifa bali mu opposition. Opposition yaliwo bali bakyalibe. Nga ffe gye tutambudde gino emyaka gyonna enagye tubadde nga tutambula. Nga twagala kuba n'abaleeta democracy tubabuuze ebibuuzo. Tubasoye ebibuuzo tubabuuze buli kimu batubuulire. Nga munnange bo babeesige tebaagendayo. Ffe tugenzeeyo era bye bino ebibala bye tulabako olunaku olwaliro kati Museveni addemu atuzanyireko yes akaana ako busagwa musota gwe nnyini akaana ako era mwabaka w'amatu mukegenderezi Segeera mukegendereze akaana busagwa nze mbabuulira mu Uganda democracy wali naye ali mu kizikiza tetulina musikayo mu kizikiza kyetulina okukola naye kugambye akalu kano ketugenda mutekagenda yita mu constitution ya Museveni ensonga lwaki tetumutya kyonna kyagenda okutukola is answerable to the international community kyonna kyagenda okutukola is answerable to the international community owe Nepal yakubye yaba bana napowa ba minister ne batandika okubuuka mu mazzi nga we bagwa mu mazzi banoonye we basalira mwabalabye video saagala biddamu ebye Nepal kubanga kati essaawa eno njagala nze kukutulira eno UN Charter
njagala jikutulira nkugambye wano we tuli mu kusoma zino organizations zino nazo nakugambye byalero waka wange ngeri gina mutegesemu. These are just examples zendeetako wabula tuli ku kintu kiri Nobert Mao kyayogedde nti abatano bagenda otula batusalyewo. Then nze nkuletedde article ya UN ekugamba nti the will of the people is a basis. Katukaddeyo ko wali mabiga katono nakugaye ero byenkusomesa byonna njagala tubire nga tubirabako. Njagala tubisome nga tubirabako. Ono yayidde dda tukoye akamanyiiro ke. Tuli ku UN Charter. Nkiddamu ako kaali kalulu ka 2013 kalulu ako. Yes. Akalulu ako byalinganga Uganda we byali. Byalinganga Uganda mwe byali. Akantu kano tekasobola kufaanana ke Kenya. N'ekyo nakyo Munnayuganda nakyo njagala tukyawulemu kwano. Under Daniel Arap Moi Kenya. Ekintu kino tekisobola kufaanagana kye Kenya lwaki? Ekintu kino kifaanagana kino eky'emmali. Case study eno kugambye lwaki njireese eno case study. Oba president eno gye baseetinga bano under the UN Charter. Eno case study eno gye nkuleetedde. Lwaki? Inti ekintu kye tugendamu already tuli mu multi-party dispensation. Ekitali Kenya. Kenya mu kusooka bali balina omuforcing agende into multi-party system or multi-party dispensation. Then number 2 bamale bateeka amateeka ge bagenda okugenda mu kalulu akakola ki akadda kwe bakubirako Daniel Arap Moi akalulu. Kyekyalina wa Jerry Rawlings nakyo wekyali bwekityo. Naye kwetedde no president y'emmali olw'ensonga nti ebye Uganda nga webiri n'ebyemmali we byali mwaka gwa 2013. Era waliyo abantu abalinganga Nobert Mao oyo gwe mumulaba emmali baaliyo. Mukitegera? Naye bannansi baali determined okulaba nti bakikola ki bakikola. Kati ensonga lwaki nange nkuleetedde president eno kubanga sobola kuleetera president zitafaanagana. Nkugambye sikuleetedde ye Syria olw'ensonga n'eye Syria eyawukanamukko katono n'eyaffe eyawukanamukko. Okitegeera? So nkuleetedde the real president eyasetingibwa mwaka gwa 2013 nga ne bano nabo bayita mu United Nations Charter. Mujja kuŋŋamba ate bitya saga mbazze mabega nti yona organization zino zenjogerako mulabe His Excellency Kyagulanyi ngazituukamu. Mulabe banna Uganda nga beekalakasiza ku bino ebitebe twali tetugenze okulya mberenge. Twali tuwabala wano era wano tutandika ng'ennaku z'omwezi 2 mwezi. Kati twagala Museveni atukoleko effujjo lye fera nansi tusituke then bo basirike we tumala okumuggyako betusookerako. Kati kyekino ekikulaga nti lwaki bali mu kukola ki bali mu kutwetega nakugaye gwe munna Uganda mu kalulu ke tugendamu olina events 2 ziri 2 zokka bwe ziti 2 kulonda wabula ogenda kugoberera process y'okulonda yonna ogenda kukola ki ogenda kukalonda ate tugenda kanonyeza mu procession zirina okubeerawo oba baagala oba tebaagala. Nobert Mao njagala atustatingire njagala atustatingire president gyayogedde atiko kyetugana processions. Nze muleetera UN Charter wabule essaawa eno nze kyenjagala okumenyawo kyekiti yayogedde eky'abataano bagenda okudetermininga transition yensonga lwaki mpisemu eno article gye mpisemu olwaleero. Kati njagala gyatulage we batuganira processions nange ngende mu UN Charter yennyini nkuleetere processions we zikkirizibwa nkuleetere gundi debates we zikkirizibwa presidential debates. Olaba you are welcome Maria you are welcome. Tulina akalagaane kaffe nga 23 tutandika nawe olina otandika okuŋŋaanya ttiimu egenda okwekalakaasa nga bantwalako entebe ya Minister of Foreign Affairs. Ekyo tokyerabira. Nange muna Uganda njagala nkuleetere articles zino nze Nobert Mao kyagenda okwogera nga Minister wamwe nange wa Foreign Affairs owamwe mu New Uganda gye ngenda okukuleetera emenyawo ebyabwe nkulaga nti ebyo byonna byali mukola ali mu kubateekamu katengo. Kino kye tuli mu kumenyawo olwaleero kyekiri kyeyayogedde nti bo be bagenda okusalawo transition. Kati nange njagala nkulage ti Nobert Mao talisobola era tagenda kusobola. Aye tugenda mu bakatofaali ako agira atwasamira. Ngensonga lwaki nkuleetedde no UN Charter kubanga n'abasinga nabalabye nga mugira nga mulaga mukulu toleekana na Museveni temuleekana na Mao ffe tugenda kuyitamu eno Charter okumuggyako we tuyita. Okitegeera we tuyita wekiri Maria we tuyita okwekalakaasa kwaffe wano wekuli. Wewo nedda siwe wano waneno tujja kusomawo wanene watu wano ndoza tujja somawo ncha nina gundi gye njagala obbagatirako kweyo Charter gyembala yeno gundi principle eno gye tuli mu kuyitamu ya UN Charter naye odako waire wano we tuli wano
kubanga wano wegwendo tokoteranga ennaku z'omwezi mmeka wano ogenda okutokotera waneno ng'ennaku z'omwezi 23 ate waneera still nekya tugenda kuyitiramu American Foreign Policy kubanga American Foreign Policy era ekonectinga bulungi nnyo ne wano okyegera kati waneno wetumaze embalaze nti nno bwengeri gyogenda okikamu tugenda tukyeyongera tuli mu kusoma article eno tugitegeere ffenna nga bannayuganda bwe tumala okugitegeera tutegeere tugenda gikozesa tutya okyegera tugenda kugikozesa tutya bakugambye the UN promotes good governance monitors elections eno kyetwali tubayita nga tubayita for their intervention to intervene in our elections awo maze okubanyonyola bulungi nnyo mutegeddewo monitors election supports civil society to strengthen democratic institutions and accountability ensures self-determination in decolonized countries assist and drafting new constitution in post-conflict nations kati munauganda njagala otegeera ekintu kino bano abantu bano bamala okumonitaringa akalulu kaneno kakati Museveni ono anti atwetegekera kutukuba siwe kiri mukimanyi nti UN yennyini emuholding accountable kubikolobero byonna byagenda okutukola era ojja kumbuuza munnayuganda lwaki uli babadde tebatukola ansi eri nti abadde adiringa n'abakyaliibe tebatuukangayokko fe gye tuyise tebatuukangayokko by accountability Museveni bagenda mu holding accountable ku bikolobero byonna byatukola okuva nnyuma lwa nomination agenda kubeera held accountable tuli ku kiri Nobert Mauchi yayogedde n'agamba nti nti baba bataano bagenda okudetermininga transition nange ngamba temusobola kubanga article eno oba policy gye tugenda okuyitamu okujjako Museveni ya democracy si yammwe abataano si yammwe wabula Museveni abadde nga agikozesa kubba nsi na kulimbalimba osekera institutions zino bazi holding accountable osekera bazi holding accountable bakuyamba kono new constitutions zino muna Uganda zezitya ki constitution kya Museveni ekyo mukiraba tekikola ati senga Museveni abadde ayina amagezi Museveni no senga abadde ayina amagezi nga n'abamu wabula bayina amagezi nga si basiru nga Nobert Mao ne banne kiche mukola muyita ekintu kyabayita dialogue eno nabasomesako yali e Syria nagibasomesa ne mbasomesa ku dialogue yali e Kenya mugiyita wemala okugiyita bano National Unity Platform for People Power Movement tetukkiriza mu constitution ya Museveni kati tuteekawo ekintu kyabayita provisional constitution egenda okugobererwa mu kiseera nga tuli mu kalulu kyekiri Nobert Mao kye yali agala okudraftinga nga ebyo byayogerako n'agamba munze n'ekinaba kyetaaga kufukamira ngenda kufukamira paka Kabule negayiye National Unity Platform ejekola eki tukole eki tugende mu basayinike ku kino ekiwandiiko Nobert Mao draft gye baali baagala okukola oba constitution gye baali baagala okukola yeeno wano UN gyekugamba okyegera naye draft bali bagala gikola in absentia of United Nations as a body eliwo protecting a democracy okyegera kati ndowooza mutegedde nti ebintu bino Nobert Mao byajja n'ayogera tebibeera mu mutwe gwe abeera abijje mu zino chatters wabula najja n'asiriwaza bannansi olw'okubanga abeera akimanyi timwe bannansi temukimanyi Nobert Mao ekiteeka kye yali ayogera kye yagamba munaaleeta ebibiina byonna bikisayiningeko kyekino waneno kye bakwogerako nti drafting constitution bagidraftinga United Nations ni waliwo ne video gye nabakulira naye mbagamba nti Nobert Mao talina kutusika kututwala mbuno tugende mu dialogue nabo tulina kugenda according to the UN Charter nga weegamba United Nations Charter nga weegamba mukitegera dialogue eno bagimediatinga batya that is it bafe mu bino ebintu ebyekisiru bye bakola because they cannot win newe tugenda nga webiri they have a lot to lose not us okyegera mulina okuyita organization eno nga United Nations ne mugiyita bwe mumala okugiyita ne mugamba okay tugenda goberera kino ne tugenda bawo obuyinza according to this term neno namwe ne mugamba nedda kino tugenda kikkiriza ne kino then ne bateekawo consensus ne mugiteekawo mwe namwe n'oba okukkiriziganya kwe mutuukako kati bamala okuteekawo eno enzikiriziganya then mwe namwe ne musayiningako bwe mumala okusayininga ne mugenda mukalu kitegeeza mwena mukayingidde nga mulina protection oba immunity okyegera Museveni ono tumukuba akalu tuba tetujja mutulugunya wabula ekintu kyensaba Comrade Museveni kyenkusaba ekintu kimu live yange gyesonyiwe ansooke tugiremu waneno katono nnyo Comrade Museveni live eno gyesonyi wandi gyesonye siri mwana wa nnyoko
Comrade Museveni nkusaba wesonyiwe live eno gireke siri mwana wa nnyoko sigwe wangulidde data simu abangambye okujja obisomesa please stop reporting my live nsaba busabi muleke gireportinga tusomese eggwanga kubanga mumusazeewo kwesiriwaza musazeewo mwesiriwaze please don't report my live Munauganda muntapingireko screen eno live batandise gireportinga munyambe muntapingireko screen eno wano tulinyise nenyongera bajukiza siri mwana wa nnyoko nze gwe muliportingira live ye siri wamane yanza champion okumpa kubirawo naye musobola n'okumpa empologoma naye empologoma musobola ogimpa ne yanziza okumpa kubirabo yene ebirabo ndowooza nabyo bituyambako okunyweza okitegera ekintu ekyo so muna Uganda bano batiitiizi just n'ebigambo bibatiisa kati abadde bamanyi bakutta abantu baabwe naye tujja zijjayo kyata mugenda tutaganjuza ebitabo paka gye mwe muzannya nange nabagamba nja bakwata okuva mu America mbaleete mu Africa bayingize East Africa paka mu Uganda ekyo kyonna kyeyama okukikola paka wendivaamu omukaate mwe muzannya n'okuzannya muna Uganda ebigambo ebyogerwa Nobert Mao n'ekibinja kyabwe byonna byakunywamu walagi tugenda mu kalulu akalulu kano kagenda kubeera watched overseen by the United Nations abagenda okulabirira akalulu kano bagiyita Bungereza meeting esembye Pastor Sikendeza ku gundi okatono nyamba buyambi obankwebu ediseti okyegera ekintu ekyo muna Uganda akalulu kano yes ni Uganda now tukoya akamanyiro kw'abana ababbi bano ne bakyali baabwe okyegera ekintu ekyo tukoya akamanyiro k'abana ababbi omanyi baddawo ne beewaana buli kaseera ajja n'asiriwaza okyegera wano wenjagala mulabe ngenda kusooka nveewoko njagala musome paragraph eyo eyokubiri kwa gye tugendako sengoona atuzanyirako bani abaliwo okumukwata mukko kansooke nveewoko katono nnyo njagala tugisomeze ngenda kubeera mabbali bwe bati obiraba ebitongole ebyo byonna byonna bye mulaba mu Uganda mwebiri byonna mwebiri okyegera byonna mwebiri kati ebyo sengoona omusajja ono atuzanyirako ng'atusinikirako ebinnya abo bebagenda okukakasa nti nno bamuteeka into order nkiddamu abamu kwabo kuliko abamuwa ssente abamu kwabo kuliko abateeka operations za UN okakasa nti zikola zebataddemu wano twogera ku democracy ezo organizations ezo zeziri okakasa Nobert Mao byayogedde nti kiyenje buyenje okitegeera ezo organization ezo njagala musooke muzirabe deni nzije tweyongereyo leero nabagamba deni awo ndowooza tujja kusoma erigundi ey'okubiri naye njagala tusooke tumalirize eno paragraph then tuyingire ey'okubiri organization ezo njagala muzeetegereze bulungi nnyo zonna mu Uganda mweziri zonna organization ezo zemulaba mu Uganda mweziri era zibaddengawo ebbanga lyonna naye munna Uganda ogenda kumbuuza lwaki zibadde tezikola nkugambye ansi eri nti Museveni abadde adiringa n'abakyaliibe nga bagabana interest zaffe oba batubba ate ez'abazungu bo ne bakola ki ne bazituukiriza okyegera ekintu ekyo babadde nga babba interest zaffe organization zino nga weeziri nga bali bakoleza okutwebasa ba Elias Lukwago nga bayambako Museveni okutwebasa nga bano b'abazungu bakola ki batuukiriza ebyabwe okyegera ekintu ekyo organization zino zonna muzira mu Uganda mu mweziri era ziri wansi wa United Nations nkugambye ogenda kumbuuza lwaki tezikola zibadde tezikola olw'ensonga nti Museveni abadde adiringa n'abakyaliibe babadde adiringa nabo kakati ku luno organization zino twagala tuzirabe baziteesaawo kiguumaaza oba ddala zikola n'ekyo nakyo tugenda kipuruvinga wano we tuli mu protest vote we tuyingira zino
ze ziriwo kakasa nti Museveni yo yali held accountable ku bikolobero byonna byagenda okukola bannayuganda byonna kubanga nkugambye yonna tutuuseeyo yonna tutuuseeyo kati kana akabinja k'ababbirukulwe abamanyikiddwa obubbi abo akabataanaako ke bayogeddeko ka G5 katulabe amaanyi gaako we gakoma tulabe nti amaanyi gaakana akabinja g'amaanyi nnyo okusinga ku zino organizations ezino ze tulina akabinja kaakano amaanyi gaakano akabinja kano ka G5 Nobert Mauki yatugambyeko akagenda otugaana okutambulaako k'amaanyi nnyo okusinga miliyoni 5 eziri subscribe to this kubanga eno chata si Museveni yagisubscribingako eno chata tekola ku lwa Museveni ekola ku lwa bannansi elections zino woboze mu paragraph yaffe 1 ekulaga nti bannansi nkugambye ekintu kye tuli mu kusomako weewano jendi article jendi mu kunnyonnyola yeeno njagala nkujjukize tuleme kuva ku mulamwa yeeno article jendi mu kujjukiza yeeyo ogirabye yeeno jendi mu kujjukiza emenyawo ebigambo by'amawube byayogedde n'ekugamba nti akalulu si ka Museveni kino kye tuli mu kusoma zirizo nazo zenkulaga emabega they are just explanations to clarify what I'm telling you okulaga nti ono fala talina kyatugamba njagala mugyesomere yiiyo mugisome mugimaleko ogiraba yiiyaawo njagala ogisome yeno wano wansi tandikira wano the will of the people wano woba otandikira wenjagala ogisome oshegera yiiyaawo ogisome era nkuleetedde president eyasetingibwamu eyo article yennyini yali mu kalulu k'emmali n'emmali mugirabaawo mmali yakuba akalulu ako ng'eyitamu eyo article yennyini yiiyo mugisome then tweyongereyo okitegeera ekintu ekyo mugisome then tweyongereyo okitegeera ekintu ekyo But the will of the people shall be a basis of authority. Osegera, will yaffe y'abantu bannansi abangi ye basis ya authority y'obuyinza bwa gavumenti eddako. This is the UN charter gye njogerako. Eno yemenyawo ebigambo Nobert Mauki byayogedde. Eyo we yatugambye nti obuyinza bw'aba abataano. Aba bataano nga kuliko Mpuuga, nga kuliko Museveni gwe twagala okuggyako, nga kuliko Nobert Mauki omufere, nga kuliko Pierre Oyu omubbi drunkard general, nga kuliko ne Bidandisali omubbi bano bona bakugamba obalabira ddala, nga kuliko n'omuntu akyasinze okubeera ekisiraani eri mu Uganda awo gwe bayita Akena kye kisiraani kya Uganda ekitutuusizza leero nti ne Museveni atukuttemu. Taata wa Akena yatuusiza Uganda wano weeri kubanga ye yatwala Sir Edward Luwangula Muteesa owokubiri mu Bugundi mu buwaŋŋanguse. Ekisiraani nakyo bakikuleetedde bakugamba ti kino ekisiraani kya Akena nakyo kigenda kuditamininga next future ya Uganda. Naye nga taata waakyo ekkaasi nga twamusikiza n'ambwa mu Uganda naye yagenda okuditamininga mu mutabani we. Ekisiraani kiri kijje kiddemu ekisiraani kino. Kakati mutudde ku mmeeza n'omuntu eyabaleetera Uganda okuba nti esafari nze bwetyo okuva ku independence paka leero we tuli. Okitegeera? Okuva ku independence paka we tuli kitaawe yatuusizaawo Uganda weeri kitaawe. Kati kye kisiraani kye kimu Nobert Mauki kyakugamba mbu era kitudde okuditamininga next future ya Uganda. Tulina amagezi ffe. Okitegeera? Senga teyali taata wa kisiraani ekyo kiri ekisiraani ekikulu n'akaalinga ekisiraani ku kino ekito Uganda yandibadde tefaanana bwetyo senga ekisiraani kya kitaawe tekyaliwo oba kukola ebyo byonna byekyakola okuba nti ekituusizza wano eno leero we tuli. Kakati kino ekisiraani kyennyini mu kye kigenze mu behind closed doors munakyo kituule shaping future ya Uganda. Bannayuganda twebeereremu. Nabagamba waliwo history omu gwatuddiza bamutuddiza ndowooza obiraba nti Uganda this time round is changing for good. Ekisiraani kino kiri saidi zeeri saidi gye tugenda okulwanyisa okugyawo ekisiraani kiri ekikulu ki Apollo Milton Obote ye yatukuteekako ku Uganda yokkaasi tugenda kugimaliza nga kitabani kye tukigobye once and for all. Okitegeera? Ekyana ekyo tulina okukigoba oba tukisaddaake okugyawo ekisiraani kitaawe kye yatuteerawo. Naye leero Nobert Mauki akulaga nti tugenda kukola kiri ekisiraani kigenda kubeera recurring to the next generation. Okitegeera? Wayabadde asoma njagala otunuulira linaapu gye yasomye. Kino kye nabagamba nti mwe bulijjo abakuba Lewis Lubongoya muli basiru. History ashepinza dda ku side yo. Oshegera ashepinza dda ku side yo.
Then historically w'ekisirani ashepinze ekisirani kidda side zeri ekisirani kya UPC kiba kubeera mu alliance yaffe eyo bino bye nabagamba nti ebintu ebimu nabibasomesanga nga bambada ogiragira nendowooza bira nti shaping yakyo yeshapinga yokka revolution eri mu kweshapinga yokka kuba ne bagala waliwo ebirina okukyuka kati ndowooza mulabe revolution eno ekutta ekisirani n'ekikasuka side zeri kyajja kitwe tukukuutirizaako mwakirabako emagere ekisirani kyakena mwakirabako emagere ekisirani ekibonyaabonya Uganda kitambulirako oyo mwana oyo nga tanava mu byabufuzi bya Uganda eyo tejja kutereera naye kakati revolution etuyambye n'ekikwata n'ekikasuka ku side zeri ekinene kyawanga ekyo kati era mau akulaga nti kino ekisirani nakyo tulina okwegalira mu luumu mbututeese tulikalinga tufune ekibi ekisikire in the next generation okitegeera so waliwo ebintu ebituukawo nga it is not coincidence okitegeera waliwo ebintu ebituukawo nga it is not coincidence nga ebintu bituukawo for the better alliance eno okugigaana kati just imagine his excellence Kyagulanyi senga ayingira ne akena n'ayingira naye endagaano nga kitaawe kennyini ye yali mu Uganda olukwe okutuukawo leero weeri kitaawe his excellence Kyagulanyi n'ateekako omukono nti akena in the next government nawe ojja kubeeramu era tujja kuwa party wetti tulina kye twalikyusizza okitegeera yo revolution ekutte bale Wisiri Lubongo ye bakuwadde eno okitegeera ekutte bale Wisiri Lubongo ye bakuwadde bakatane bakuwadde ayishikosa mfumbira bonna bakuwadde kingdom zizo nazo nozifunye nekwata omubbi eyakyankalanya kingdom zizino kitaawe Apollo Milton Obote nemuza side zeri kati gwe nogamba tebigenda kukyuka nogamba tetugenda mu New Uganda unless nga tomanyi history nakugamba yo Museveni kyava tasula ba art teachers kubanga akimanyi arts zezikyusa government kati ekisirani abamu badete munabuka bye ekisirani revolution etuyambye ekikasuse side zeri okitegeera ekisirani bakikasuse side zeri kati naffe tugende nga tugira bannanga Apollo Milton Obote yalwanirira Uganda nonsense ebisirani ebyo bidde side zeri tuyoke tubyambale tubikube lumu tugenda mu New Uganda Israel tuba tukoze mupya independence tugifunanga ennaku z'omwezi 23 wetandika okuginoonya independence eyaddala kubanga ebisirani bino nakugamba taata w'ekyo ekyana ekyo kitambulirako ekibi ekisikire ekyo ekinene kyawanga taata waakyo olunaku lwali bwe ruti n'agenda ne beggalira mu kisenge n'abazungu mu Lancaster agreement eyo eyalaga engeri gye bagenda okulyamusa Edward Lwangula Muteesa owookubiri n'obwakabaka bonna olukwe n'Abangereza bano ate nayo kituyambye nnyo nti kweno stage tetunabeesembereza be bali mukeetalabwe bennyini n'ekizempa then bamalirize bajje nga batugamba kakati tumalirize enteeseganya tugenda kufuna akalulu akali bwe kati ne bwe kati naye nga ffe tetugenze okweggalira nabo abantu bano bayina enkwena baabo naye kituyambye ekisirani kiri side zeri Uganda egenda kukyuka for generations to come njiddamu Uganda egenda kukyuka kubanga buli kintu kyonna kiri mu kweddamu nga kiri ku side yaffe nkugambye munna Uganda ekintu bakiyita protest vote w'olaba nga democratic avenues ziblokingibwa your will according to this article of the United Nations Charter eyogera ku democracy wano tuli ku peace, dignity and integrity oba equality jetwogerako wano o activating human rights. His Excellency Kyagulanyi senga amalomu nominatinga webati okwekalakasa konna okusuula government kubeera mu favor yaffe kubanga it is our will to determine the next government fe kati kitegeeza ki kasitaba n'amalomu nominating obuyinza bubeera bukomeddewo eri ffe bantu si Kyagulanyi tagenda kubeera na buyinza era mu speech yabagambye nti bannansi mwampa obuyinza nange mbubaddiza His Excellency Kyagulanyi atusibyemu akawaanya abadde ayogera eno chata yabadde ayogerako article gye mbaleetedde olunaku olwaleero gye tuli mu kusomako obuyinza abutuwadde ng'eno chata weebutuwa kasita bamala okunominatinga Museveni aba takyalina buyinza tabulina byabakama alina ku announcinga obuyinza bwaffe bwe bubugamba authority yaffe egamba etya kyalina okwannouncinga ffe kyetusazeewo so si ebibye olunaku lwa nomination we luggwa obuyinza bugenda kubeera bwaffe ffe
yensonga lwaki bulijjo mbagamba baana ba maama mulindeeko okwekalakaasa tusooke tufune obuyinza tubufunira ku nomination after nomination bugenda kutudira kubanga ffe tudetermininga the next in government otherwise Museveni yandibadde amusalawo eno article gye tuliko ya United Nations Charter ekulaga nti Nobert Mao byayogedde Nobert Mao yafuukira ddala Mawube erinnya era kati temukyaliyita Mao muyite Mawube bwe muliyita kubanga ye asomye nnyo zino ebintu n'awunga kati ate n'obwongo buba nti bukadde let Chama take the lead mbasomese zino international charters kwate byagenda bibabuulira taliyo mushegede nkugambye ng'ennaku z'omwezi 23 obuyinza bugenda kutuddira bayi bonna bagenda kubeera nga beefudde ki bagenda kuba nga bafuuse ba presidential material buli omu babeera bamulaba nga president naye president agenda kuvaawa fe gwe tusazeewo yensonga lwaki otulaba nga sayidi emu enyigirizibwa nga tugamba kakati gwe naawe tuviire kawedde akalulu fe tukamaliriza byabakama tusobola obutamuwa option ekalangirira fe ne tukamaliriza senga bagezaako kutwekika mu kkubo lyaffe fe tusobola okumaliriza akalulu ako ne tubagamba kati kakomye wano nti Museveni tuyagala kutuuka ku kalulu yes kati kawedde kati vaako tusobola okulayiza Kyagulanyi ku Lwokutaano ennaku z'omwezi 25 kubanga lwale bagenda kuvaayo lwaggulo bagenda kunominatinga lwaggulo kati kitegeeza tulina space ya kiro kyokka okusuula Museveni ono senga atuzanyirako kati awo nga 25 tubeera tumulayize Kololo nga president wa Uganda omulonde ne international community yonna ebeera mu recognizinze kubanga ffe abantu ffe tusazeewo nti adde ku ntebe ebyakalulu tubiganye obungi bwaffe bugenda kusuula Museveni then United Nations ne international community yonna ebeera mu recognizinga lwaki ndimu abantu gwe musazeewo oshegera ndimu abantu gwe musazeewo kubanga ebava Kololo wali abanyene bava okunominatinga wali bonna bagenda kuba benkana bonna ne always Museveni nabadde agikozesanga teke ne bakyali ate nga bakyali be tebabiwakanya nga tebabiwakanya ye ekirabo olireeti nnyo oba wafumbirwa simanyi nga tebabiwakanya oshegera tesobola kubiwakanya kyonna ekintu kye bakola nga kigenda against the democratic avenue oba the democratic principle fe tujjako bujja government nga tubagamba anti temwagala byakiyayi kati mwe tubagobye mushegera buli kye bagezaako okubulookinga fe twekalakaasizaawo kubanga under domestic policy ekintu kye tulina kiriki determine mputu mwe tusalirawo nti tajja genda ku nomination tugamba ajja gendayo fe nga ffe abantu fe tulina mandate okutwala Kyagulanyi wonna wayina okwogera we twagala niwe tumugamba nti olunaku olwaleero olukuŋŋaana ogenda tukuba ku State Square we twagala fe tumutwala paka ku State Square n'agenda n'akubawo olukuŋŋaana we tumugamba nti kakati olunaku olwaleero twagala okubire bweru wa Nakasero awo egeeti yawo we twagala olukubire asobola oddukubirawo kubanga kwolwo amaanyi gabeera gatuddidde after nominations yensonga lwaki baba nominatinga ne bakasukira abantu mwe musalewo oba am I communicating oba nkaddemu bupya mumbulyawo mu comment section tutegeere ekintu kino mutegeere lwaki omusajja ono yabagambye ti Munnayuganda amaanyi nga kuddiza am I communicating if no muŋŋambe nkaddemu akantu kano point eno nkulu nnyo kuba eno ejjayo protest vote amakulu gaayo point eno nkulu am I communicating nkugambye after nomination wamala okunominatinga bonna babeera benkana yensonga lwaki byabakama abakasuka mu bantu mwe musalewo ani president kati imwe senga mulaba omuntu omu ng'anyigiriza omulala mumugamba kati biwedde ono gwe twagala gwevaako okitegeera gwevaako kyonna kyakola ekibulookinga democratic avenue kyonna Museveni kyakola ffe tumuggyako kubanga naye tabeera president nedda naye abeera presidential candidate naye asobola okuwangula oba okuwangulwa bonna chances ze babeera nazo zibeera a half waffe tusalawo osobola okuwangula oba osobola obutawangula basobola okuwangula oba osobola okuwangula bwe kityo we kibeera kati lwaki omuntu omu nga tolina buyinza oba onyigiriza abalala lwaki awo nkugambidde kyonna kyakola kimuggisaako buli kyakwatako egenda kubeera sipaaka y'ensonga lwaki kuno tuba tugenda babagambye munyweze engatto nange mbagamba munyweze engatto kisoboka obutatuuka mu kalulu kisoboka
kasito wafa nominatinga kisoboka kiddamu munna Uganda kisoboka obutatuka 226 ne tulya Christmas nga tuli mu New Uganda kisoboka kasita bamala okunominatinga bwe bati kisoboka okulya Christmas nga Museveni avuddeko kisoboka ekivulu kya King Saha ekyabiri mu lumu okuba nti ekyo ekivulu kyecha His Excellency okucelebratinga New Uganda kisoboka kisoboka awo teri kyategenda kuba ekubuloki nga tewali kubanga obuyinza bonna babegenda kuba babukuddiza Museveni abeera takyali legitimate president yes wandiika nti kisoboka yes buli gyatukwata nga tuli bajega atukwata buyega mwatukwatira ne bakyalibe ne batusiriwaza ffe ne batuza ne wali ne banywa ne buchayi ne bagamba Besigye wasiriwaza abantu ne beekubira akasimu ne baseka n'okuseka bwe batyo badenga batusiriwaza ne baseka n'okuseka okitegera ekintu ekyo yes kisoboka it is possible okulya Christmas eno nga Museveni tumugyeko senga atwerijjako Museveni talina basirikale bagenda tukontrolinga tabalina ate nkukakasa Museveni alina kyatya eno kyata agitya ate eno kyata gyendiko ya UN naye statement mpuga gyakoze mawuje yakoze egenda kubeera mu chapters 3 leero nzize UN chata kuba bonna abasatu ye batwala mu empise encha njagala tuyite mu loyo chata nga twogera ku ekintu mawu kye yayogedde encha mwe tugenda okuyita ku loyo chata oba Commonwealth chata nakyo nkikulage tibungereza ina mandate okujjako Museveni senga bannansi tubeera tusazeewo natenga nayo eyita wano wennyini encha tugenda kusoma ku Commonwealth chata eyogera ku democracy atike eyo mpuga mawu bye yayogedde bikola the answer is no tebina we bikolera then tujja kumaliza na American foreign policy lwaki njaga tusembeyo na American foreign policy twasoma odda na kibalaga nembalaga bakikola batya bo okuprotectinga democracy kati mbadde sina kikuleteranga abasatu kubanga nakugamba eno bagita capitalist policy waba abayita ba democrats kati ensonga kyo nako olwayeero ku bigambo bya Nobert Mao mumba tutu byayogedde nzaze onso okempitire mu UN charter wemala okuyitira mu UN charter enchanja gatuyite mu Commonwealth charter mwe tugenda okuyita then tujja kumaliriza na American foreign policy tudde ku kirala buli wana yasamanga mujjirayo charter nkukaye mu Uganda kisoboka okulya Christmas nga Museveni tumujjeko tukisobola tuli banji amateeka gali kwaffe ensi yonna yonna eri kusaidia ffe and they have a lot to lose bo n'okusinga ffe okyegera ekintu ekyo n'okusinga ffe wabula ono asiriwaza kyaze kitaddeko n'ebigalu bindi ebya bbulaaka baleme kukiraba mbuno bekigenda okwogera bya kisiru wabanga byawadde oyogera bya magezi lwaki wadde oteekako ebigalu bindi ebya bbulaaka ekisiru ekyo okyegera ekintu ekyo lwaki abagira mu bigalu bindi bya bbulaaka aba byagenda okwogera bya magezi wae Moses nze byogedde sibimanyi naye nga nze kyemanyi nti nze njagala nange obwakabaka bwange okutereera ate abukyankalanyiza mumanyi ye bamuyita mayiga mumanyi okyegera temunyiiga bannange nakasumba tonyiiga kubanga ye ekyo kyayagala obeere yensonga wakyayogera ebyekisiru ate n'amala n'aseka nga lowooza ffenna tunyumirwa ekyo kyayagala okole kubanga akimanyi nti ebyo statement byasobola okukola bisobola n'omuyambako ne mwekalakasa before 23rd then ye Museveni ne yeewamba ekyo kyayagala nze nabagamba kiraase yange tebeera mu maziga lwaki I am teaching you the real democracy era mwabaze mu followinga nze sikuwangako video ya maziga ekyo tekibeerangawo lwaki nze manyi weakness ya Museveni nze njimanyi okitegeera nze weakness ya Museveni njimanyi era emyaka ena gye tumaze kuno tolabangako video ya maziga nga njikuwadde sigikuwa lwaki kwa ekyo kyayagala tubeere mu kkaaba okitegeera kyayagala tubeere mu kkaaba kati yavulaba ne chata Nobert Mao Minister Justice for Constitutional Affairs Minister Justice and Constitutional Affairs nga n'omwaka oguwedde abadde yeetawula mu bana abazungu ne mu UN atuuseeyo mu ICC atuuseeyo buli wamu atuuseeyo wazze okwogera ayogedde bya kisiru talina chata ja interpretize ne weebuuza sente z'omuyi w'omusolo ze yayonoona ng'agenda mu bino ebitongole eby'amaanyi yali anoonyaayo ki yes don't break down not now
gw'owulira nga breaking the down, please nkusaba sigale waka. Twagala procession zino abazigendamu nga muli ready and determined to change our destiny. Museveni senga akola ekintu kyonna kyonna okutuyingirira waviirako. Naye tebikyaliko nti amateeka gatukwata nedda. Abagenda mwena okwegatta mu procession oba okutambula kwa His Excellency Kyagulanyi nga tusaba akalulu. Mugende nga muli ready. Tudda waka nga Uganda tugifunye. Kiri eriyo okugumiikiriza paka kalulu. Oba tayagala akole kyayagala. Naye ajja twanguyiza okuvaako okwe. Ennaku zomwe zigenda kubeera 23 wegugenda otandikira okwaka. Tegugenda kuddamu kuzikira. Ebyayaze yesiriwaza ojja kwogera nga wogenda okubeera ovuge emmotoka yogende wanaabeerayo abantu oyogere nabo. Kati bino bakimanyi nti abalabisa tebayina. Bino byatambula bwati nasitula omusinde. Ensi yonna neraba nti agusitudde. Kati eyo batya. Kubanga owoze waneno mu United Nations Charter era ekulaga nti numbers tezirimba. Yensonga bakya eno article gye tuli mu kusoma yennyini era ekulaga nti wiru yammwe. Abantu abangi tebalimba. Tebalimba. Kati bakimanyi nti ajja situla omusinde. Kamera zikwate ziraga ensi yonna najjukira n'ensi yonna zibeera ziraba. Naye kati waneno we banaagendanga bajja kujja balimbe Kyagulanyi taliiwo leero tajja kwogera. Kati agenda okutuukayo ng'obutebe bukalu bagambe anaye talina bantu. Mukulu procession zikkirizibwa niwe tuba tuyita mu kibuga wakati ku State Square tugenda kuyitirawo. Mu kibuga wakati tugende gye tulaga. Mwe obuvunaanyizibwa bwammwe kutuwa bukuumi. Deni muna Uganda kyengenda okumaliriza nakyo kubanga kadata katuvuga. Kadata kanvuga kati banna Uganda. Era sigenda kutya kubagamba nti wowe inayo kadata osobola okampa olw'ensonga I am not at work. Siri ku mulimu. Yes, siri ku mulimu. Gwakyankalanyeemuko katono naye nga tujja kuba tubitereeza bijja kuggwa. This is just a minor thing. Kijja kubanga kiggwa. Kati wowe inayo kadata osobola okukawagaga Dr. Shama kadata kako nga kuwadde. Respect abantu wadde ku data. My motherland nono kati tuli mu kuyota data we. Wa my motherland. Our mom Ruthi. Mama Ruthi naye. Natukolako waliwo mami wangu oyuke utayagala tumwogereko, muzeyi wangu oyuke tayagala mwogereko linnya. Tweyanziza okutuwa otuteesaako kaddata. Nze wendi wano. Research nja mukola, nja bibawa. Ate bye mbagamba mugenda kubirabako nabagamba. Mugenda kubirabako in your lifetime. You are going to see this. Bye bino bye muli mukulaba. You are going to see nga Museveni avaako. Museveni agenda kuvaako. Mark my words. Uganda teriyo kalulu kalala konna nga kano kawedde mu government ya Museveni tekaliyo. Tetugenda kuddamu kuba kalulu mu Uganda nga Museveni yaliko kubanga revolution wetulaga we shapingira n'ekyusa direction. Temusobola genda mu kalulu nga muli mu lutalo. Naye direction ya revolution eno okukyusa Museveni yagenda okudetermininga either it is changing for the better or it is changing for the worse. Okitegeera? Nkidamu wetulaga revolution wekyusiza shape. Either it is shaping for the better or it is shaping for the worse, but either way Museveni cannot win us. Tasobola ebyalimba tasobola kubanga we are a real opposition yeyaddala and determined to take what we want because it is ours. We have nothing to lose. Buli kimu akibye and he has a lot to lose. Yene bakyalibe ate nobati mawa abatuwadde bulungi bonna tubamanyi. Kati woba olumba bolumba obamanyi. Aleseyo ne balukwago nabo bamukubbo. Lukwago is part of the problem. Wadde nobati mawa teyabogedde wadde ne president yabogedde. Lukwago ne Besigye they are also part of the problem. Njonze nabagamba nze sigira oba banaagira ki Lukwago n'akabinjake they are also part of the problem. Yensonga wacha kaluke tugendamu you are either umbrella or bus. Senga bali bakyali baffe nga nabo tebali part of the problem. Wacha tebegata mu national unity platform. Imo president ajja byogera kubanga ye mukulembeze nze nja byogera. Mushegera nobati mau teyabogedde bano lwaki nakugamba bano mu NRMB. Abantu abo nabona beyayogedde bwe tubaddenga tufaafagana nabo. Ne bana bali mutwegulako mutukola alliance batuyingize ya UPC eya kino ekisiraani kino kya tata wa Akena.
Oshegera kino kisani kya tata wake na kyatuyingiza akabinja akaba Lukwago ne basemuju nganda kebatutegekedde ye UPC ya Museveni UPC y'abazungu wali UPC ya Museveni be bano Balukwago bano bamugisha muntu abo nabo they are also part of our problem. Tebakusiriwaza oshegera tebakusiriwaza kati yaba mentions batandika okujja ku radio nga beyogeza ebayogedde kakati mpuga nakola bwati batandika okujja ne statement nga be sugar coating. These are also beasts. Abakagege bona group eyo they have been the agents of Fisadi democracy for the past 20 years. That has been FDC. Kakati ono obutaba mentioninga baloza mubo tubeera bidde namwe you are part of our problem. Oshegera Elias Lukwago Kiza Besije PFF ne anti yabo they are part of our problem. Ebyete mu byerabira Oshegera temukyerabira kirabo enamba yi yawo giteekewo bagenda tuwa data. Yes bali ba mentioninze ko betu badde tupapagana nabo be abava tulwanyisa direct be abava batulwanyisa direct naye ne bano teyaboogedde naye nga nabo kwebali. Aha X wange madi ya uya agitaddewo neona agyewandiisa naggoba oya madi yo X wange oyalaba oyategera nti ngenda kufuuka minister n'akomawo naye mukulu nkulaba obala bya bugagga byange naye osaaga obala bya bugagga naye osaaga so muna Uganda nyongera bajjukiza oshegera ekintu ekyo nyongera okubajjukiza Elias Lukwago is part of our problem. Oshegera is part of our problem. Elias Lukwago bano bebade ba agent ba Fisadi democracy. Oshegera abala bya bugagga kati yalabe nti Museveni tugenda mujjako andabi yadanga asembedde okubeera minister kati abala bya bugagga wano naye osaaga obanga wandeka nga ndi munnaku nakati todda kati mutandise twetega mutulaba tusemberedde office ez'amaanyi mujja muzunga mukulu nkulaba nkutaddeko abiri oshegera muna Uganda mubagobe ne obanga oli fuutu soja nga oli mukazi ng'ekisajja kyakugoba kigobe tokikiriza kudda okitegeera teri agala bitiibwa na ssente bamuwe ekitiibwa kya bwa mukyala minisita kuddiiru ki kyotakoleredde mukulu kyotakoleredde awo weerimba. So muna Uganda maliriza nakana akantu kola je kayogedde nti SFC yegendo okuuma ba presidential candidate aina mwe temutwasamira okitegera temutwasamira bakulu. SFC is a militia group not recognized in the constitution. Tebajimanyi aka group ka Museveni yakateka okumukuumira mu buyinza kakati otugamba otya munno militia group egenda protecting candidate ali constitutionally recognized. Muloza tuli basiru gwe X wange madi yawandikawo erinnya olimanyi ogenza okuwandika enamba y'essimu nga n'erinnya olimanyi wandika n'erinnya lyereeta okyagera muna Uganda. SFC is a militia group. So tetusobola jikiriza kuma candidate waffe ebyo mulimba owaffe tugenda mwekuumira okyegera ekintu ekyo. So baana bamama saagala ndwewo nnyo olunaku olwaleero njagala tukomaawo ebadde UN charter gye tubadde tulimu enkya tugenda kusoma ku Royal Charter ngeyogera ku kintu kyekimu okyegera ngeyogera ku kintu kyekimu erinnya enamba ereeta Serunjoji Fahad okyegera enkya tugenda kubanga tusoma ku The Royal Charter eya Bungereza ate n'eya Bungereza yote sinika manyo ekyo kiroto kya ntiisa eri Museveni. Royal Charter kiroto kya ntiisa esinga n'eno kuba eyo eya Bungereza eyo esobola okuyimirira yokayuka n'ekyusa gavumenti mu Uganda. Gavumenti zonna ezikyuka mu Uganda awo Royal Charter yebadde ezikyusa eya Bungereza kubanga eya Bungereza eyashepinga n'akalulu akawalu 1962 tugenda kujogerako olunaku olw'enkya then tujja kumaliza na American Foreign Policy eyogera etya kalulu ndoza tugenda kuba tusemberedde olwokubiri munagala tugenda mu kalulu kano ng'omanyi mateeka akige tugoberera si constitution ya Museveni si kutisibwa kwa Museveni wabula tugenda mu kalulu aka international
community. Ensonga lwaki bulijjo bakugamba the world is watching ensi eyimiridde naffe. When we rise, the world is going to rally behind us. Akalulu ke tugendamu ke kano. Ubwagala okasomako details zaako, genda mu ssimu yo okebere president yene ya settingibwa mu ggwanga lya Mali. Akalulu kano UN Charter yakalimu oba United Nations yakalimu kafaananira ddala n'aka Uganda. Osoma akalulu ako kaali katya, ogenda bitegeera. Article eno gye mbadde mbasomesa olunaku olwaleero yali revoked yakola mwaka akalulu. Okitegeera enkya tugenda kuyingirira ku the Royal Charter oba the Commonwealth Charter eno ya Bungereza. Then tujja kumaliriza na American Foreign Policy tulabe kye tunaddako awo. Kaakati twogeremuko eddakiika ngenda bawo eddakiika 3 gokka. Data ono saagala agende nnyo ku speed bannange kubanga twetaaga zi live, twetaaga videos mubere updated. Sikyagala kubula nnyo. I thank my sponsors ku zino videos ze tuliko abampadde ku data bannange. Thanks for standing with me. However, you are standing with millions of Ugandans. Naye still data mbera mumuweereza nze. Muchegera. Thank you very much. Nange wenaba nzemu nenyimirira ku bigere byange. Nze temundabangako wano nga ngamba mumpe data. Mbadde nga nyimiridde ku bigere byange. Naye kakati when I'm down, but the nation needs us. Muchegera. The nation needs us. Thank you, Mama Ruth. Thank you. Mama wange weyuke wetegedde. Muzeyi wange wetegedde. Munaffe owa YouTube channel gwe bayita My Motherland. Thank you very much. Bana musubscribe ku YouTube channel. YouTube channel yo teeka update yange gye nkoze. Era yanonyezaako ebbanga eyo nayo nambuuza Shama, what is the reason? Ne mubuulira nagamba ensi ekwetaaga bakunoonya. Ate mwe abanonyeza ku malusu imwe. Hey, mujja kumpulira. Wekiri bampadde ne mukubye okunywa wano eno kansoke mbyesale. Ne wano mulumu mwendi mulimu ba sponsors mwe bali ab'ebyokunywa ne tujja kikwasaganya mpola totadde mu butwa ngazo obufumbo olina omwami naye ng'akutawanya, olina omukyala ng'akutawanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo, wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutawiibwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru.